before they charged me inciting violence. I applied for bail with my lawyers, that's none other than Shami Malende, but the judge refused to grant me bail, so she decided to send me to Chitalia prison for about 14 days. But I will continue fighting for the rights of the common man, because this is a struggle to liberate our country, Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu was elected as a president of the Republic of Uganda, but his victory he wasn't declared as a winner. So I have to fight and so that Museveni can bring back our victory. So they decided to take me to Chitalia prison, but I know from now that I will be free. Kibi nnyo ekinguddeko nga Ssegirinya nabadde nwanira omuntu wa wansi nenkwatibwa nendeetebwa wano ku kooti ya Buganda Road Court ng'ekinvunaanya kwe kubeera nti nabadde nwanirira baganda baffe omuli Edi Mutwe Byanidi ne Spy Soldier n'abalala bonna abakwatibwa Miru Jones okubeera nga babalirizi nga unconditional. Ate era sabaddeko ekyo kyokka nabadde nwanirira ne our presidential victory, because Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula akaluko obwa president w'eggwanga Uganda. Kinnuma okubanga Ssegirinya ngenda kulayira nga Kyagulanyi talayidde, atisse obutalayira nembireka. N'olwekyo nina okulayira ne mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu era nkunga abaka bannange aba parliament Ssegirinya nga bwe ngenze Kitalya nammwe temuzikiza kubanga ffenna basalawo batusibe batuteeka Kitalya mwenna mujje tugende Kitalya nga tulwanirira akaluka mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga batulonda naye bwekiba nga batuuse ne mu mbeera akasango n'omuntu eyakava ku LDC nga asobola okuwa bail ne bagamba nti Ssegirinya tukusindise Kitalya ennaku 14 kino kyabulyaza amaanyi nnyo era si kyabwenkanya mulamuza amazi amaanyi ennaku 14 n'ozisindika muno alinga nsalidde actually ninga gwe basalidde naye sijja kutowa sijja kuzikiza kangenda Kitalya kuba abanange benadde nwaliro muri Edi Mutwe Byaniri Dani Madiki bave mu kkomera bansazewo ngende basangeyo era nakyatoyinza okubanga it's a blessing in disguise tikijja kunyamba okubeera nga manya condition gye bali kuba bwe mbadde ngende ekyabe batwalira emmere bakyalirako nga bankomya ku gate bankomya ku mulyango kati kangende embeere nabo mukomera nga bwe twongera okusala amagezi nti tuba tufulumye tutandikira ku ki. Honorable embeera yo embeera eri ekyobulamu embeera si nnungi because bakuyisiza bati bansosesose bansambye mu lubuto wansi eno omusajja yandinnye engatto era asiri mu mbeera nnungi bintu byange byonna babitutte omuli engatto omuli wallet omuli essimu byonna babintutteko ate ne mukomera mwe bantadde oba wali kusibisibwa ensibirwa ebiku byasuze byensenkenya ekiro kyonna seebase enkukunyi zasuze ezindi ekiro kyonna seebase ate muli mu kukomera mulimu n'ekintu ekikugumuka ekiro ne bubanga omuntu alina lubaale ne mubanga omuntu ki kugamba ebyo n'embeera gye nasuzemu Ssegirinya nga nzibu nnyo naye mbabuulira mazima tetugenda kuzikiza paka olutalo tulugusiza kubanga omulamuzi tumubamugaye nti munaye Ssegirinya wandibadde omukkiriza ati nagenda na accessinga medication nakyera omulamuzi akigaali nagamba agende yebake mukukomera paka ennaku z'omwezi 14 so siri mu mbeera nnungi numwa buli wamu wannuma naye sirina kyakukola nja kusaba busabi Katonda nsobozese timbe nga nsobola okubeera nga nzisuula kyanzanyi tugende akwateko nga toyogera asooka omulindeko okujiddamu kukwata sokoko linga kukwata atuwulire enkomera kisookera ddala kukomerawo wansi gewaddewo ekintu ekigugumuka ekiro era kyannemeseza okubeera nga ndeebaka abaki simanyi nange ninadde embuuza ku basibe bannange ne baŋŋamba nti ate ekyo kintu kigize nakitini kimanyira okusingawawo naye ngoyinza kaduukulu banyeenya kanyenyi waliwo akanyeenya kiki so embeera gye nasuzemu nga sinyanga omuntu abadde amanyidde okubeera nga tosula mu nsula bweti yebiku eyekukunyi gye nasuzeemu
naye kyenjagala okubagamba nti ebyo tebigenda kutumala mu maanyi, tugenda kusigala nga tulwana paka ku muntu owa wansi, because kino ekyansibizza era n'omulamuzi ndabye ng'abisomaawo nga byasoma byebyo byennyini nti kuleka gye nabadde nteyadde egamba free Nubian free Eddie Mutwe free Obiru James free our presidential victory, byebintu bye twajja okubeera nga tulwanirira. Ekyo tekigenda kumala mu maanyi paka nga olutalo luno tululinnye ku nfeete. Bayambasolo tumufunye ku ntalo. Kibi nnyo okuba nti muganda waffe bwe yavuddeyo okulaga obutali bumativu bwe ng'oggyeko amaanyi mwe bamukwatidde omutulugunya omukuba n'ebikola bye bamuyisizaamu, tebakwatiddwa nsonyi ate era bamusindisa ekitali. Tulina okukkiriza nti bino byonna ebikolwa bijja kuggwaawo nga Uganda yeenunudde. Tusaba agume, naffe tugume, n'abalala bongere okuguma n'okulwanira eddembe ly'omuntu wa wansi. Oba oli awo olunaku lugenda kukya ensi yonna eri bulungi. Guno gwe musaayi so girinyo genda mu kkomera gwe musaayi gwasasula. Fenna abakkiriza mu Yesu tukimanya yiwa omusaayi gwe gutuwonya endwadde ezituluma. Olwo gye tukkiriza nti okubonaabona kw'Abaganda baffe kwabonaabonamu, naffe kwe tubonaabonamu kwe kujja okununula eggwanga lyo. Ennaku nga 8 April tujja kukeera ate bifo tugenda kufuukula nti at least balwera baffe bayishuwinga production awarante bamugyeyo ajje kibeere ffenangana omulimu gw'okununula nze Geoffrey Kayemba Solo mbaka omulonda wa Bukomansimbi. Okay.